Nate nkwaniriza ku programu ya Feno ensonga mu ddiiro. Loza weebuuzera lwaki nkomyewo n'omubaka Joyce Baagala. Kubanga era wansonga mu kiseera kye tulimu ate ne mu bulamu obwa bulijjo. Joyce nsanyuse okulaba ku Beg Media ku programu yaffe ensonga mu ddiiro. Kale ssebo nange nsanyuse okwaniriza. Ebintu bingi bigenda mu maaso. Akalulu ko kali katya mu kiseera kino? Akalulu gye kali. Otambula. Ntambula. Oyiga akalulu. Nkayiga. Bannamityana bakuwulira. Tebayinza butambulira nawe oli munnamityana nawe nkakusaba. Akati mmanyi ate gwe tukyalonderayo. Naye nasala n'akasala. Naye ninayo abakyalonderayo. Kazi akyalonderayo n'abantu abalala. Kituufu. So ntambula njogera nabo mbakyalira twogerezeganya ne ku mikutu nga social media twogeraganya ne ku radio twogeraganya ne ku TV nogendayo physically mbeerayo kati olaba biseera bino bya mikolo mingi nnyo twabadde ne ordinations ezaba father ab'enjawulo twadde tusinkana teams zaffe Sekanyonyi Magala Kikandwa movements nyingi nnyo kati bannamityana Bruno saagala bawa nnyo bya bufuzi kubanga kyoli era babikumanyidde wano we babuuza naye bateekwa okutegeera ku mubaka waabwe biki ebintu ebirala ebikola Joyce Baagala yaani kubanga bo baddawo ne bagamba Joyce na bya bufuzi ne bakulaba mu pala ne bamanyiira ekyo naye ng'ate Joyce oli muntu mulala oli mukyala oli muyivu oli n'ebintu bingi ebikwetoolodde songo oluusi babibuusa amaaso bakutyo bikubuuza oluusi kati kambeeko nange ebimu byenkubuuza kwegamba mu bulamu bwaffe buno obwa bulijjo bayiga mmere kyesinga okuwoomera matooke n'ebinyeebwa nga birimu mukene bannaye nompa mukene nze obulamu bwange matooke n'ebinyeebwa nga mulimu mukene bye bisinga okumpoomera matooke n'ebinyeebwa nga birimu mukene ebyo osobola okugirira omwaka nga bulina kwolya byensinga okwagala era kasita newe mbanga nkuye nnyo newe mbanga nina stress naye nensanga nga matooke n'ebinyeebwa omuli mukene abalonzi bakimanyi nti bw'aba omulonzi Joyce bw'aba ayiteeyo teweemenya oli simple oli mwangu mukene n'ebinyeebwa n'amatooke byensinga okwagala oli expensive bwe mbadde manyi abali expensive bali abiruwa bali ebisingako awo naye ekikulu emmere yo tebeerayo mukene mu restaurant zino ez'ebbe ekitegeeza gw'oli mwangu ebeeramu kati waliwo restaurants ezifumba emmere eri loko era in most cases bwe ngenda nsinga kulya matooke n'ebinyeebwa ebirimu mukene nkwewunyiza kyakunywa kyekisinga okukuumira bw'oba singa obadde wakunywa soda oba tokyabinywa nsinywa nnyo soda naye njagala nnyo obutundu obwo obukaluba obumanyi obwo nga bukamule nga bumekete nga bukamule mbukoona n'embulya naye ate n'obwaffe bwennyini era nakula nga tubunywa naye kati ennaku zino kati olaba naawe wenkyamira ogende waka weebuli era bakimanyi obulonda bajjima we batera okubundeetera awaawo kumpi ng'ogyeko kala zaffe zino abantu ze bagamba nti oli wa red n'oyo kala kyetabula mu wardrobe yo incidentally red naye manyi nti ekyo kimanyi kubanga nakolako naawe before nga sinaba nakujoininga NUP nze ng'omuntu njagala nnyo kala ya red naye mixinga colors satu ezisinga okubeera ennungi kale nze nsinga okwagala red njagala nnyo era ndooza gye nsinga in most cases era ne wembanga olunaku ndaba ng'otali lulungi nnyo nsinga kwambala red ekujjayo ng'oli vibrant ne bw'oba ng'olinga munakuwavumu bw'oyambala ka red olina bw'ofaanana ate ne pinki ono wetegeera neetegeera bulungi nnyo Joyce singa obadde tuli mu mbeera eno mukulembeze ekyowensi yonna gwe wandyagadde ofe ng'osisinkanye world leader kigoga nti oyo nenfuna omukisa nteeko musisinkana ne twogeramu era bwe mutusinkana twekulya ekifaananyi abakulembeze bangi lwa nsonga za njawulo abakulembeze bangi lwa nsonga za njawulo ogambye mu nsi yonna ayinza okugamba nti no former president wa US Barack Obama kubanga omulaba ne bwe yava kuwa president ebintu byayogera right now ne mukyala we bombi because even n'omukyala naye leader in a way naye waliwo n'abakulembeze abamu ng'omuntu ayinza n'okwewuunya
omusajja oyo William Ruto simanyi osoma ku byafaayo bye engeri gye yafuukamu omukulembeze amagezi ge yakozesa n'obugumiikiriza n'obukujjukujju I'm very sure of following the story eyo abantu batono nnyo abasobola okwefiisa ne babeera nga William Ruto n'akolera abalala bonna n'ababeera kumpi n'agumiikiriza n'abanga tanyiiga n'atakola mpala naye ng'alina ekigendererwa kye amanyi gy'alaga. Exactly. Kati nze njagala nnyo okubeera mu bigere by'abantu kika ekyo ng'amanyi nti kino kye kigendererwa kyange because he worked with everyone. N'abeera eno ate kugamba time nga tannaba kubeera mukulembeze ayina butya bwe yeeyisa paka lwe yatuuka ku kyayagala. So singa omukisa gukukwata Ruto oyagala okubeera ng'omusisinkanye. Kubanga omuntu bwakubuulira courage ye gyagijja charisma gyagijja obugumiikiriza obwo yawuliranga atya nga abalala bagitwala nga ye wakyalinze nga bwakyalinze naye n'engeri gye yalindangamu. Kati waliwo abantu abamu kati olaba nga Raila ye musajja mugagga akuze mu politics byanjawulo ebyo n'omuntu abadde nga of course kati bamuzoganya naye nze nkubuuliddeko paati eri ebimu bingi byenyinza obutayagala ku administration ye naye ye ng'omuntu akusikiriza ali inspirational nti courage ye n'obugumiikiriza paka we yatuuka abantu abo sinaye yekka nkugambye nti abakulembeze bangi nnyo naye nze nkubuulidde ensonga lwaki nandiyagadde okulaba omukulembeze kika ekyo anyone agwa mu ekyo ekika oba mu mbala eyo njagala nnyo oba waggwanga ki oba waggwanga ki lwaki nti leadership tugiraba oba obukulembeze tulaba differently naye waliwo gwogamba n'ogamba nti musajja na kino yakikola nti omusajja na kino yakikola nti omusajja na kino yakikola yagumiikiriza ya deploying omuntu abege omuntu okumala emyaka 2 years consistently. So ebintu bingi nnyo byotunuulira mu bantu n'ogamba nti omuntu bw'ati bw'omulaba n'onyumyamu naye oba oliawo osobola omufunako ebyokuyiga naye n'abantu abalala bangi nnyo. Onyumirwa ennyimba eza wano ku music nyumirwa ennyimba zawa kyolusinga okunyumira currently oba kale ennyimba sinza gamba nno currently naye nyumirwa nnyo Silver Kyagulanyi oluyimba lwe nsinga okwagala ate nga luŋŋenderako nnyo ndowooza kyenva ndwagala luli timeless gyendi ekisa ekinondoola Silver Kyagulanyi naye ate mpuliriza n'ennyimba endala kakati abantu bayinza okwewuunya kati waliwo oluyimba His Excellency Kyagulanyi lwe yayimba ne General Mega D batayito yeyo ina the dance naye kati abantu bangi olumu bwe mbabulya test ennyimba zange bagamba nti baagala ayinza okola ina the dance naye ngate wagala nnyo era wembeera ewaka bateekako abantu bagenda okuwulira abadde kyekyo I love music so much naye ndwagala nnyo then njagala neza band nazo nziwuliriza sikulimba yes then zino ezaba Eagles naye ekisa kinondoola ndwagala nnyo all the time nembeera awo nduwuliriza obudde bwonna weeyimbiramu ndiko ekisa onyumirwa okuzina dancing kyewandibadde ogamba nnyo otera ogendako mu club oba waka sikyagenda nnyo mu club sikyagenda era nali sigenda nnyo just once in a while ngenda mu band ne bakuba nga wendi siri muntu nnyo ali very outgoing njagala nnyo music nnyo naye ne controllinga kaŋŋambe bwe ntyo that's one part of public life ndowooza kyekuconstraininga bw'obanga ddala oyagala ogiwangaalamu obulungi ekuconstrainingamu ate era olina okukola decision econstraining naye nga music mwagala muwuliriza nkuba dansi ewaka n'abaana tunyumira obulamu butunyumira oba toli mu constituency oba kali mu parliament ng'ofunyeeko akaddeko ng'oyagadde okubeera n'akaddeko ng'okakuliyetinzira n'okafuna
kakolera muki otera kakolera era mpuliriza music era music wabera naye njagala nnyo n'okugenda ku beach nyumirwa nnyo okubeera ku mazzi n'olinya mu musenyu n'otambulako wali no spending a time n'abantu bo omwami wo abaana ne mwenyumiza ku buboozi oba n'okugendako ne muvuga emmotoka sometimes you can just travel ne tuvuga ne tugenda ne tulaba Uganda nga bwefaanana ne tukomawo kintu kirungi kati owagira omupiira mpagira omupiira naye tondandikira kugwa amasazi kuba ojja kundeetera obuzibu engeri gyendi nti ngwa wakati singa ngamba nti mbagira singo ababusujju bajja kugamba singa ngamba nti mpagira busujju kakati awo kwaga amasaza ndina mpawengwa ku singo ne busujju kati kitegeeza busujju bwe lituuka ku final ne singo toligenda Namboole ngenda naye sibako gwe mpagira olituulawa mbeeraawo neetalirataliraawo naye nga mu timu eza mu Uganda timu kijyosinga okuwa mpagira Villa oli wa Villa yogo soka Villa naye kati kyagenda mu mupiira sikyalaba tukyagendayo nti Villa ezannya wano n'ogamba nti nedda kati sikyagenda nali nga ngenda naye kati sikyagenda naye nga gye mpagira wano then ate ebweru Bungereza mpagira Manchester United waliwo abantu abambeerako Jimmy Kikongo yambeerako nnyo bwe babakuba ambeerako ne Karim naye nga gukulira ddala nti bwe bakuba oviirako ddala kubanga mbamanyi abantu nga Ssemakula bwe bamukuba kakati n'okukola takola enkeera emabega byalinga bendya naye kati life yakyuka nnyo n'engeri gye ntunuulira obulamu bwakyuka nnyo nnyo kati era nze ebintu bitono nnyo ebisobola okumbeezaawo ekintu nekinkosa nnyo ekyo sikiina era nebabeera batuwangudde mbeerawo ngamba batukubye n'abamu abawagizi bange emityana oli ampeereza ka message honorable omupiira ogulabye incidentally ate era sikyalaba nnyo era olw'embeera nti olumu okoowa nnyo wabeerawo ebintu bingi byokola sometimes you don't get the time naye nga naye era nga n'emipiira ejja wano ogiwagira azin okugiteekamu sente sports akule olinayo kye bayita portable court ekifuga obulamu kyotambula nakyo mu bulamu statement etera okugaidinga obulamu okutambuza obulamu bwo omuntu yajogera oba gwagyezimbira eŋŋombe eyo etambuza obulamu bwo kwewala kunyiiga kukosa bulamu bwo njejja wange Janet Marjorie namutebise Wanyana yali nga akyogera nnyo lumu namugambako it's very funny nga nze ndabanga jejjange omusajja amubonyaabonya nga nze bwentyo bwendaba they were husband and wife naye nga nze ndabanga oba amutulugunya mami mpa chai kumaca mami kino mami kiri ino nga ndabanga jejja wange ati nga mugamba naye jjajja gwe tonyiigako naye nze omanyi bwe naakula nze nja kuzimbira ennyumba wano oveewo so naŋŋamba nti wewalanga nnyo okunyiiga okukosa obulamu bwo gamba okunyiiga okwo kutuusa okukosa obulamu okwewala nnyo so everything that I do even when I face lots of challenges I make sure oddayo ku ngombo ya jjajja nti era kivula abantu baŋŋamba nnyo bakyogerera nnyo ate manyi naawe okimanyi kitaye bannange agala tanyiiga inga omuntu nyiiga era it's not true nti no sinyiiga naye neewala okunyiiga okukosa obulamu bwange so bwe ndabanga okunyiiga kuzze nga ŋŋamba bwe mba ntuuka ku pointi ejja okunkosa ekyo nkivaako obuto n'obukulu obuto n'okubeera omuto n'okubeera omukulu nsinga kwagala kyosinga okwagala era lwaki kati kankubuulire sijjira kuga nti kino kyosinga kubanga obuto bulimu ebirungi byabwo n'obulungi bulimu n'obukulu bulina ebirungi byabwo kakati obuto jjukira togula mmere togula mazzi si gwakola decisions gwogugwo buli kimu kulya genda kukima mazzi mulye ffene komawo kyoyagala kye bakuwa you know tuba na bweraliikirivu by the way bweraliikirivu buli wamu wokka kutuma genda ku luzzi n'onyiigamu ate
okunyiga kw'obuto kulungi tewali kyonyiga kyoteeka ku mutima gwo byakunyigamu awo nogaa naye bannange mugenda muyomba ne muvuma jjajjawo ne mugamba naye bannange omusajja ono biki naye ne bikuvaako obukulu nabo bulina ebirungi byabo for you to make the decision nti nno wano nja kugendawo wano sijja kugendawo ono ajja kuba mukwano gwange ono tajja kuba kino nja kukikola kino sijja kukikola nja kwebaka oba nja kuzuukuka kiri erinza okukola kiri erinza okuwummula kirungi nakyo naye byombi era birina buli bwabyo kubanga obuto nze nalinga ntya kiboko naye nga tosalawo babakuba oba tebakukuba kasita bagamba nti weeyale nga weeyala nga bakuba obuto nga bwe basalawo nti emmere gye mugenda okulya oba ogyagala oba togyagala mujja kugirya nga kwanze kale nga gwe baakuzaamu sityaga nti bankuza ekyejo naye banjagala nnyo first of all edda nalina allergy nga sirya nnyama nga walaba nga wava dda ng'osubiddwa ennyama walaba nnyo kaakati bambi jjajja nga agamba nedda omwana tutalya nnyama kati nga babagenda bagenda kufumba emmere enva ng'obambi oba ntulo oba biki etali nnungi nnyo agamba nedda Joy temubimuwa kubanga omwana wattu ate yeetalya nnyama bamuwe ekyennyanja ate obwennyanja bafumanyo obwaleeke wamala okitegedde bulungi nnyo bakuwera ddala bulungi. So it was a beautiful thing. Naye kati bw'okula ate omanyi emyaka gyanjawulo era obuto waliwo obuto buli ng'oli muto ddala waliwo obuto ng'oli muwala oli mulungi ofaanana bulungi ensi tennakuyitamu kwegamba ensi yonna ng'ekuwulira bakulaba ne bagamba yoyo kati ati time neetuuka ate n'okula nga neyo stage ogikoze eki ogiyiseeko kati n'ofuna challenges olina okuzaala n'oyita mu bulumi bw'okuzaala naye ate ng'obuyiseemu ate olina n'okulabirira abaana naye ate era olina okubeera obedient eri bakama abo bwanga okola nga ku mulimu bakama bo nga bwe tuli mu byobufuzi mu kibiina ne mukama wo ng'omwami wo manyi kakati bw'oyogera mukama wo omwami wo waliwo generation etakitegeera ekyo tekimanyi nti omwami nti ne Joyce asobola ewaka waliyo boosi we kati ebyo byonna bikwasaganya si kyangu but either way life is to be lived obulamu kiki osinga okumisinga mu buto kyogamba nti obuto bwe twabbiranga ffe naawe wasinga okunkwata omubabira awo misingo si kyaki ate munange kati ffe tetwabba ffene naye omanyi wali ewase wanyana emiti gijjudde na buli kati era simanyiyo ffene awo makusinga waffe yali kunywa kunywa ye wali ffene asinga okuwuma mu mityana tekisoboka ate waliwo abantu be mbadde bamunyumizanga kumala ebbanga ddene nti waffe waliyo ffene awooma nnyo naye bamutesitingako nabo ne bakkiriza so kati ebyo byonna to freely enjoy kati nga fruits engeezo ate eziri organic ate mu ngeri eri ngambe rudimentary kubanga kati ate ffe nomukuwa ng'amaze musosola yanze life gyensinga okunyumira nga ngenze wali weesaliramu ekitima bakiyita kitima n'osokoolamu n'olya ensigo n'egwa wali. It's a very good feeling but also the existence of bajjajja bange sijagamba my parents kubanga tebaexistinga for very long naye bajjajja bange okubeera waawo nze natuukange wakajjajja ng'ajja kwetala kankubuulire olabira ddala oyagalibwa eyo laavu eyo nga teri mukuusa teri mukulimba omwana w'omwana wange omwana ze bannange Joy to the extent my cousins nabo nga bakiraba nti Joy waliwo akenjawulo so you miss that kind of life naye nga bwe nkugambye life is to be lived bibeerawo n'obikkiriza n'olivinga mu bukulu bonna waweza 18 paka kati wano woli kintu ki kyolowooza kye wali osazeewo nga ogamba okusalawo okuva naweza emyaka 18 nakikola dda naye era kale nsi kisobola kwejjusa kusalawo kyeyune siyinza kujjukira buli kusalawo kwenzize enkola kubanga at every stage okusalawo kuba kwanjawulo naye nsobola okugamba nti we namala senior 6 manyi gwe oli musomesa naye nagaana okusoma education
nga wafiirwa omuntu yenna okusoma koosi yonna endala yandisose n'asoma obusomesa n'alyoka agenda mu koosi endala incidentally nga omuntu eyandabire n'ampeerera muganda maima mutowe naye yafa kyekibi yali musomesa naye gwe nagaa nti sijja kusoma busomesa kakati nitufunamu n'obutakkaanya nenvaawo nengende wakazini wange bombi bafa kibi nnyo kyokka nga naye tica okiwulira era bwe nagenda Stella nangana ejoyi kati ozze wano nze ndi tica kyokka ate nze nina primary teacher nembaga nti bannange nze Joyce sijja kusoma busomesa. I love teachers. Most of them are my friends and I respect what they do and I'm very proud of them. Of course, okimanyi bakwano bange bangi abasomesa naye nze okusalawo kwe nakola nina ekirowoozo kye ngamba naye kati nandibadde ntya mu class because I'm a shy person kati ddala nandisomesezza ntya abaana mu training byonna bibeerayo era waliwo abagenda mu training eyo kyeyune up to now bwe neekubyamu akafaananyi oli mu class wali nandisomesezza ntya abaana oba naate nandisobodde buno bubebe wakenda gateni naye nandisobodde n'obuukabuuka simanyi so that's one of the decisions engamba nti nze ng'omuntu neekolera ekyamaanyi kubanga nandifunye okusoomoozebwa sandisobodde era nabo bakola bulungi okuleka n'ekirowoozo naye waliwo n'okusalawo okulala kungi kwenzize nkola. I've made very good decisions about friends, the friends that I make. Ate okimanyi nti nina batono ddala era buli muntu amanyi nti Kigongo Rose kubanga ne mu senior 3 tuli tuti Kigongo kwesifa. So for you to make certain decisions kati bwe ngenze enkula ne meeting abantu ab'enjawulo and what they've turned out n'ebintu bazze bakola ne ngamba nti I made such a good decision. Want to maintain a small circle and the kind of person that I chose as my best friend. Yeah. Ebyo bintu obirabanga ebitonotono naye bikulu bitawaanya abantu bangi. Yes, because I've seen people who have been completely destroyed, but destroyed by people who would have been their friends. The decisions emanyi nti no etojejjusa mu bukulu bwo. Yeah, then decision endala yeyo keeping a bigger part of my life very private. Waliwo yakikusomesaako oba wakizuula buzuze mu nsi n'okikola? One, ndowooza kiri inherent nakijja ku jjajja wange Janet Marjorie Ssewannyana ne nkijja ne ku muwala we muto wa my mom Esther naye ne nkiraba bwe nkuze kinkoze bulungi obutagambika because mwene ensi nga buli omu ateyarenga munne apart omuntu okumanyaako ekintu kitegeeza nti olaba ebitono bye bakumanyiiko babikozesa against you kitegeeza nti singa babadde bamanyi ebingi ebisinga awo baba basobola okukumaliriza naye n'ekirala the realization nti even in keeping your life private you can actually experience happiness, a lot of happiness and peace kubanga abantu abamu balowooza nti maybe putting out your life kyekikuwa emirembe and I respect it kubanga buli muntu akola decision differently kati waliwo nga kyeyune abaana bo bali out there omukyala wo ali out there nga kyekikusanyusa ennyumba yo buli mwagimanyi achievement n'ogiwa abantu yonna negabana nayo. If it makes you happy that's okay. Naye nze ngambe the decision to make most of my life private kinyambe nnyo kubanga waliwo abamu ayinza n'okwogera ekintu wallahi nga takimanyi kati kitusesa olumu tuddawo ne tuseka obitunulako n'ogamba nti naba naye naawe waliwo olwonkubira n'ogamba kino wakirabye nga gwe kituufu okimanyi naye ng'omuntu ye amanyi ki naye ng'amanyi kirala. Mu byobufuzi decision gye wali okoze gy'ogamba nti bwe nasalawo okukola kintu bwe kiri mu byobufuzi kyali right era first of all decision gye nsinga okustandinga nayo era nze okwawukanako n'abantu bangi naye gwe manyi sijja kugamba engeri gy'oli w'amawulire kyukankireke naye decision okulaba nti gavumenti esaana okukyuka n'osalawo obeere ku sayidi y'abantu ate n'otagivaako
decision nkulu nnyo kubanga nze ndaba abantu bangi n'ava eno n'adda eri n'akyusaamu ate n'adda mu gavumenti ate gy'abadde agamba nti nno mbi. Abantu ab'ekika ekyo muli obanyooma sijja gamba nti nno mbanyooma naye ate era tobakkiriza naye mbalekayo bulesi kubanga kyena tusobola kugamba nti nno Mwami Museveni mubi leero n'enkya after some time n'ogamba nedda omusajja ono mulungi abantu tebakyuka kati ate yakyuka nti yakyuka ddi ayinza okukolera ekintu eyatazimba luguudo lw'emiti n'ogenda okulaba nga luzimbiddwa ate nga walinga mulyoka amasimu ate kyalina ekyo n'abantu bakitegeere bulungi gavumenti yonna okuprovidinga services talina kirungi kyebeera ekoze eba etuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo. People must understand very simply omanye ekibintu bino olumu tubyogera mu mmana eri complex naye kiringa gwe kyeyune omwana wo talina kudda wavunnama agambe taata munnange nsiimye nnyo taata weebalire ddala okunsasulira fees taata ng'okoze ebyamagero but to say thank you is okay ng'omwana katase naye bw'oba omanyi nti obligation yeeriki ng'omuzadde so ne gavumenti bwetyo bwebera. So I don't think nti omuntu bw'omanya nti ekintu ekyo kibi yes kibeera kibi. So the decision to stand by what is right. But by what you think is right. Yeah, exactly. But what you think is right. Because opinion might differ. Era okoze bulungi nnyo. Some people balowooza. Nekira kyenenyumirizaamu. Nze kwe kubeera nze n'okwadimitinga nti sinza faanana balala. N'okwadimitinga nti waliwo abansinga. Ekyo nze kinyamba nnyo. Waliwo omuntu atadimitinga nti waliwo abamusinga nze nzikiriza nti gundi wano ansinga gundi wano w'amaanyi mu kino gundi ali brilliant. Ebyo byonna mbikkiriza era bimpa emirembe mingi nnyo bwe mbikkiriza. Sometimes bw'olema okukkiriza ebintu ebyo exactly weetikka omugugu munene. Ekintu kyekyo ky'olina mu bulamu bwo nga omuntu bw'akikwatako jjayo n'ag'omu buto nga okiprotectinga nnyo. Abalala balina family, abalala colors, abalala balina buli omu. What's that thing nti nze kasita okwata ku kintu ekyo sifaayo gwani sifaayo ani I will nja kuŋŋanga. Baana bange era kyova olaba kizibu nnyo okubalaba kubanga kyekikulalula kubanga saagala mba exposing oli agambe nti abaatakinze kubanga mba exposing nze and it's not that oba mbakweka oba ki sibakweka ndowooza ne ku sibakweka naye kugamba okunkwatira ku mwana wange aba akutte ku gwe of course oba okutte ku nze really abaana bange bambi kuba first of all they are innocent very beautiful kids tebalina mutawana kugamba okwata ku mwana wange oba onkoze bubi nnyo as a mother simanyi kyane kinyinza kukola saa tukyogere nako tukyagala nakirowoozaako saagala. Kiki oyasinga okwagala ku modern school? Modern schooling okwawukanako naffe ewadde abaana baffe opportunity okukozesa tekinologiya n'okukula mu tekinologiya era abaana tebalinga ffe ensoma yaabwe yanjawulo naddala bw'osanga omwana n'omutraininga okwewaayo ekirimu ebintu bibiri modern schooling. Abaana abamu banafuye nnyo tebasobola kukola bintu bimu tebasobola kukola buyiiya nga mmwe mwakwatanga bipapula by'amata g'Ekenya ne mukola obuuma kati abaana bangi obuyiiya obwo tebabukola ki kubanga technology Facebook social media tebibawa budde obulowooza ku kiri babeera ku gadgets most of the time naye babayiiyiza ne bakozesa naye ate n'ekirungi olw'okuba nti ensi eyo gyetambula eraga kati okuleka ow'omwana loogo oba omuleka mabega
ng'abalala bamukola ki bagenda maaso era kyova olaba nti modern schooling nnungi naye bwolaba mu setting yaffe ya Uganda olabawo a bit of imbalance, not even a bit, huge imbalance nti omwana asomera wano mu Kampala bangi ku bo balina ne van bagendera mu vaani bangi ku bo basomera ne ku internet, yet there are some schools eziri mu bitundu ebiri eyekasangula nga tewali internet, ebiri ebbanda Lusaalira nga tewali internet, but at the end of the day olaba nti basubiddwa okwenyumiriza mu mulembe gwabwe kyokka ate ne batabeera na opportunities zezimu kubanga omwana w'e Lusaalira ogenda mubuuza ekibuuzo kye kimu ne omwana gw'obuuza ow'e Makindye naye ng'ow'e Makindye bamuweereza ne waaka ku internet n'amukola ki n'akola naye ng'ow'e Lusaalira talina yadde taabu talina kyakukola so era abeera slow n'opportunities ziba ntono n'okuyita kwe era abaana abava mu byalo ne bayita nkubuulire babeera beetaaga okusitulira okw'amaanyi yes kuba babeera bakozesezza amaanyi mangi. What do you love? What have you loved? Kyosinza okwagala ku tekinologiya? Tekinologiya atuyambye kyogamba nti singa saazaalibwa mu mulembe guno nandimiisinze akati tekinologiya atuyambye nnyo atwanguyirizza alina birungi n'ebitali birungi naye atwanguyirizza okubeera ffenna newankubadde nga buli omu ali wala. For instance, ku social media, nze ennaku zino ndwawo nnyo kulaba. Naye ate we talk on phone. Bonna benkola nabo, I keep in touch. Ben nali nsoma nabo from primary, ba Shifa, ba Penina, ba Simon, bani bonna. Ku mutimbagano obeera balaba. Ben nasoma nabo Egombe. Ku mutimbagano mbeera mbalaba. Naye nga tuluddewo okulabagana. Waliwo n'abamu be nasoma nabo nga siddangamu kubalaba. Naye nga ate ku mutimbagano oyinza okugamba tweraba. So it's a good thing. Ekirala kyangu y'emirimu nti wewandiikiranga ebbaluwa ne bw'okuba kubika omuntu afudde n'ogamba nti Noah yambala eggaali osotte ogenda obikira ab'egindi saawa zo teweetaaga you just call invitations nti mbaga nti ki bakuweereza e-invite ng'ekintu kiwedde ebintu bingi nnyo ebiri mu tekinologiya ebyenjawulo including n'okufumba neffe abakyala nga wonooteekerako enku ezinajjizisa emmere yes enku zikyaliwo emmere y'enku erina akawoowo kalungi biki naye kakati ovudde eno okoye naye ate gw'olina okufumbira omwami dakiika ezo oba wataddeko dde emmere amasepiki ennaku zino waliwo n'amalungi agatakyasiriira tekuli nziro ebintu bingi ebiyambye mu tekinologiya nnyo advancement mu medical world walaba breakthrough mbyogerako nnyo ng'omuzadde alina omwana wa sickle cell breakthrough ku treatment ya sickle cell so ebyo byonna bizze mu tekinologiya era nange mbyenyumirizaamu naye teweerabira buli kintu ekirungi kibaako ekibi eggaali ogiwulira kati ku social media okwo ebw'obanga omutima gwo tegulinga gwabaagala bisimba ne babifukirira n'ebimera ayinawo omulaba bateekawo ekifaananyi ne bagamba kye kino ate omuntu n'akikiriza kwagamba ekibi kya tekinologiya nti enkozesa ye waliwo omuntu nga tamala na kubuuza agamba bugambi tewamulengedde naye nga tamanyi bambi nti si kituufu ka tekinologiya wakozeemu bubi ekirala aleetedde abantu confidence eri false eyo confidence eri false oba ey'obulimba ey'obukuusa yereetera omuntu okulowooza nti nno ono omuntu nsobola omuvuma ono omuntu nsobola omuwemula lwaki omanyi nti no kyalina waliwo ekigambo kyotasobola kuŋŋamba nga nkutunuulidde bwe nti omuntu bw'omusisinkana waliwo byotasobola mwatu ogawaaye kankyesiggalize naye ate oli bw'abeera behind iPad behind essimu behind a computer anti oli abataliiwo tungambe egguzaawo ate opuresinga omulundi gumushu ng'abantu bankalabye teyeerabira tekinologiya. Now that is the other part nti ng'omaze okukola ebyo byonna blackmail abuse profanity whatever some years after this you will be a different person ng'okuze you look back n'ogaba bino nze nabyogera kino ekifaananyi nze nakikola maama kano yawamma yali gwe wano
nawe n'okatono n'ogamba na naye nga tukyasobola kukola ki kiza so technology mulungi bwe tuba tumukozesa mulungi abatunda ebintu mu business ebyo byonna it's a good thing but how you use it how you choose okweyagalira mu technology nsonga nkulu nnyo. You have a favorite car? Favorite car? Emotoka ekika kyowulira kyewazilotanga okubeerako oba okyalina ekirooto ky'emmotoka nkina Benz naye ekirungi nagivugako egimanyi eri designed by Brabus so ekirooto kiwakituukiriza nakituukiriza ate nze ebirooto byange si binene nnyo nze ebirooto byange kasitamba nga ndi musanyufu I can smile I can laugh my people are happy my family nga nsanyufu. Let me tell you, the most beautiful things in life are free. Oli mulamu kankubulira osoboka ne Benz naye ng'omugongo mukuluma tosobola ogivuga naye as long as you are fine. Nze ebintu ebisinga life esinga okubeera ennungi katolaba na bino nti nokulya. You know what it means okubeera mu mmotoka n'oyimirira n'ogula omusooli omwoki gonja ekyo eyo ye life ezikuti nobambe bakuwe eyo ye life esingira ddala obulungi nti okusigirima amagundi olyawo oli gw'obompa empa y'akatoototo n'okalya nga kali fresh nga kagonda n'owulira nga n'ebino byonna ebisigadde yes bitwanguyiza obulamu naye nga the real meaning of happiness is in those simple things. So Joyce ekisembayo mu Bayibuli mulimu olunyiriri lw'osinga okunyumirwa era lunyiriri ki? Ennyiriri nnyingi nnyo mu Bayibuli omwo naye engero Proverbs chapter 16 verse 32 bagamba batya engero Essula 16 olunyiriri lwa 32 olugamba nti omuntu omugumiikiriza asinga omutabaazi n'oyo afuga obusungu bwe asinga awangula ekibuga. Tweyanziza okusisinkana ne tunyumyamu ku bitali bya bufuzi. Amen. Tubine Noah mubiri bulungi mweraba.